tuweereza nti nga bwe mumanyi ng'ennaku z'omwezi 5 twasobola okuweereza Speaker wa Parliament motion ng'ewerekeddwako emikono ng'ewerekeddwako n'obujulizi, naye twagiweereza ewa Clerk to Parliament. Clerk wa Parliament tulina essanyu okutegeeza bannansi nti ogugwe yagukola. Clerk omulimu gwe yagukoze kubanga mu ssaawa 24 yabadde amaze okutuusa motion yaffe eri Speaker. Kati ekiba kiddirira, Speaker talina kyakwekwasa kirala kyonna, alina okulaba nga mu nnaku 14 motion agiteeka ku order paper tugiteeseeko. Kati wetwogerera ebula ennaku 10 naye tuwulidde okunyolwa nti ennaku 10 ezibuzeeyo Speaker tannafuna budde kufulumya ekirangiriro ekitegeeza Parliament mu butongole nti ng'olunaku z'omwezi bweziti Parliament egenda kutuula eteese ku motion y'okujja obwesige mu bakamisona baffe Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Afoyo Chan Esther, Honorable Prosa Kampulira ne Honorable Solomon Sirwanyi. Mu kiseera kino Speaker yandibadde afulumya notice kubanga ababaka balindirire kumpimpi baleme kulaga wala. Abagenda Entebbe mukome wali ekajjansi mukomewo. Abagenda e Masaka mukome luka yaawo wajja kumala mukomewo. Bannayuganda bammemba ba Parliament babeere kumpi. Tumazeeko weekend yino Speaker asirise tatubuulidde Parliament etuula ddi. Ate yeetaaga ebeere ya kibwatukiro omulundi gumu. Yeetaaga ababaka ba Parliament bategeezebwe, beetegeke, baleete obujulizi, baleete byonna bye baagala okuteesaako. Kino ekintu tulagala kukiraba nga kigenze mu maaso. Olwaleero lwa 5 ennaku ziyise 4 esigadde 10 zokka. Tetwagala kusikira muguwa mu nsonga eno. Tumusaba tutegeeze mangu ddi Parliament lw'eneetuula. Ereme kuba ya surprise. Tutegeddeko n'ekirala ababaka bagenda kubawa obugendo bu trips bwe baba bategekedde muveewo temuvaawo. Ababaka baleme kudda bweru wa ggwanga. Bwe mubanga mugenze mukomewo kubanga eggwanga lyonna lyategeera nti notice weeri. Guno gwe mulimu omukulu ogw'okulwanyisa obukenuzi mu Parliament ne Uganda yonna. Tekiyina koma ku Parliament yokka. Uganda ekaaba olw'obukenuzi. Temutambula, temugeza ne mutambula. Abageze ddala salama mukomeewo. Wane Nairobi mulimba ne ku ssaawa 12 olinnya ennyonyi n'okomawo. Ate temulimba yuna tennaba kutandika twategedde nti mugenda kulindirira yuna wulira nti bagende batuule eri okutuusa yuna lwe nabasangayo. Temutuulayo mukomeewo kubanga omulimu guli wano gw'okukola. Tusaba ababaka ba Parliament musigaleewo. Bonna ababaka ba Parliament bajje n'ekisembayo. Tusiima mmwe ababaka ba Parliament abatutte ensonga eno nga ensonga enkulu. Tusiima bammemba ba Fourth Estate kubanga ensonga eno mwe bannamawulire mugikuumidde ku mwanjo waggulu. Tusiima bannayuganda. Okulwanyisa obukenuzi si kyangu. Bannayuganda n'olwekyo nga bwe twakola lulinga tutambuza ensonga yaffe. Tubasaba ne ku luno mugende mu maaso. Mujjukize ababaka. Mukubirize ababaka. Musaba ababaka babeerewo bakubaganye ensonga enkulu eno kubanga amalwaliro gaffe temuli mu malagala. Ebyenjigiriza byetaaga essente. Enguudo zeetaaga okukola. N'olwekyo kuno okutandikira no ku Parliament kino kikyali kituuza kubanga Parliament erina okutandikirwako ng'erwanyisa obukenuzi. Naye ng'obukenuzi buli mu Uganda yonna. Tulina obulwanyisa nga tusinziira wamu. Nsembeyo ebintu bibiri. Njagala Speaker tusaba ffe nga ba petitioner ffenna
tusaba speaker atuwe notice nga tetunava mu mbeera. Afulumye notice kino si kyakusaaga. Atali biza akola ki? Afulumye notice ababaka bebe nga bamanyi. Nange sijja kulonza nga bwe Balioni bwagamba. Naye speaker afulumye notice kubanga tujja kuba tetulina kirala kye tusigazizza kukola. Parliament etambula etya ng'egaanye okudibetinga obukenuzi. Wakiri ffenna batugobe mutufulume ebweru okusinga lwefuuka empuku y'ababbi wano. Yes. Ekirala kyentegedde omubaka nammwe kyemutegedde nti ababadde bakolera emirimu gyabwe wono baabuwe abadde baddukanya kantini n'ebirala bafuumuddwa olwaleero. Kakati ate ekizibu nti nno essuwani y'emmere ebadde kugumu nnya kakati egenda kufuuka ya $40 emitwalo 4 n'ekitundu. Ne bastaafu n'abantu bafu ababadde bafuna bannamawulire ababadde bagamba nti katugirireko ku kindaazi tumuguunyeko ku kindaazi akasuwani nga kasiringi 8 kati okutandika ne leero egenda kubeera ya $1 na kitundu $1 kakati awo lwaki embeera ey'obukekereza mu ggwanga eri mu ggwanga mwesibe omusipi munywere ate wano okugalabanja ssente kwe kususse waggulu. Ani bakomishona bano contract bagiwadde ani? Balya taamu egenda kamukuulo. Tetujja kukkiriza bukenuzi obwo. Abantu babeere mu mbeera ey'obuntu bulamu. Eggwanga liri mu buzibu bya byanfuna ate bo bongera kulaga na kuyiwa ssente n'okuleega. Tetujja kikkiriza. Tusaba embeera eno ebaleme kukozesa kantini ya Parliament ng'ekkuba ery'okwekkusizamu bokka ate n'okunyaga. Mwebale nnyo. By the way, let me also tell you something. Ababaka ba Parliament bali mu kaseera kazibu kubanga kakati ekisaliddwawo nti Parliament zigende zituule eggulu zigende Embalala zijje wano ewaffe Masaka Embaale ago gonna malya ga nsimbi kubanga ne bwe zinaagendayo tebagenda kukkiriza abatuuze nti bajje bayingire mu Parliament bateese. Abatuuze tebagenda kuyingira mu Parliament toli tutuddeyo mujje muteese nammwe nedda. Komiti ate yesingako kubanga komiti etuuka ne mu byalo, komiti esinkana abatuuze, komiti ekubaganya ebirowoozo n'abantu aba bulijjo. Kino kye bagenda okukola kugenda kuba kunyumyamu bunyumya ababaka nga beeyogera bokka na bokka. N'olwekyo twandikyagadde naye ssente zirimu nnyingi mu tenti ezo eziri air conditioned mu tenti ezo zabuwanana nnyo okuzitambuza okuzijja wano okuzitwala gye bagenda ozitwala. N'olwekyo bannayuganda eyo gye muli mubatunuulire ng'abazze okusaaga obusaazi, mubatunuulire ng'abantu lwakuba n'etteeka lyamenyeddwa eryo bwakireereese, mubatunuulire ng'abantu abageyamu obwegeya bwe batyo. N'olwekyo nze nteesa nti nno tebabagoba naye babalage ekkuba eribaleese. Bali mu kuteekateeka baweereza obugendogendo babatwale Dar es Salaam, babatwale Nairobi, babatwale tebeereza nti bagenda mu Yuna baliiririre tabamiruka wa Yuna alibasanga yeeyo. Mugenda mu Yuna mwe bategesi? Mugenda mu Yuna muli bategesi? Mulinda ne babayita bwe baba batuuse okubayita. Naye ng'ekigendera ffe twakitegedde kyakubajja wano ekiteeso bakimalemu amaanyi nga ababaka tebaliiwo. N'olwekyo tusaba ababaka bwe mugenda temutuuka wala nnyo mukome kumpi mukomewo, kubanga motion eno mulina ogiteesa. Abantu baffe aba bulijjo mujjukiza ababaka okukomawo wano bateese.
ekyomukisa omulungi ennaku zaffe zijja kuggwako nga kigumbaaza weggulu tannatuuka, zijja kuba ziweddeyo kubanga ebulayo ennaku 10 zokka okuva kati, kubanga bw'obala enkya zijja kuba ennaku z'omwezi 10 ku lw'omukaaga, ku Sande 11, ku Mande 12, ku lwokusatu 13, Mande ejja 19 lwezijja okuba nga zituuse ennaku. Kakati ekiteeso kyo tebagamba nti no tujja mwezi okukola, ekiteeso kigamba ennaku Mukama olunaku lwakeesezza ne luzibanga kakati bwe luzibye olwo lumu, lwakeesezza ne luziba zibeera 2, tuleke tumaleyo ennaku zaffe ze tubala. Ababaka mbakubirize bajjukize bajje babeerewo awatali kwekwasa nsonga yonna. Omukulembeze wa ggwanga tetujja kyegambira wano, ffe tujja kulaba ekinaba kyetagisizza, ekinaba